You're welcome. Good time. Alright. Akati? Twolekedde. Era soko ofune pamiti. Abasajja ekituufu baseetinga ekintu kyabwe. Ogirabye Amerika? Njirabye. Soke tuve wano. Omukulu? Ogirimu? Tuli Seattle. Abaga nti osooka kufuna license wano. Bajja gifuna. Naye ffe n'atusanga tujooga. Bajja gikola ki? Gifuna. Naye ffe nga mujooga. Tujooga. Esebo. Naye nga Bannayuganda tuli steady. Esebo. Christmas. Naye tunuulira embeera. Naye nga tetulina kyakukola ki? Tetulina kyakukola. Katuzeeko ku kiduuka wano. Kubaako bye twetuusaako. Esebo. Kati wano tuzzeewa. Kati wano twolekera Seattle. Tuva mu Tacoma. Ono homeless. Asabiriza. Oba oyina ng'omwokyayo. Baba wae? Omuwa. Oba oyina. Tuli mu Christmas mood. Abantu wabagambye mugenda kuba mukuza Christmas nga tetunnaba. Be batusooka. Mutusooka. Essaawa ndooza nga 11, 12. 12. Mujja kuba mutandise ebivulu muyingira saa 12 awo endongo evuga. Fenga twakazuuku k'okugitandika okugenda mu church. Tugenda sabira ku church ki? St. Patrick. Azaliddwa akaliga betendo ka Katonda. Ogenda jiwulira. Basabisa mu Luzungu. Essebo Luzungu. Wano tetulina in fact tetulina church y'Abakatuliki y'Abannayuganda. Ne mugireeta tekola ne mufunayo father. Esobola naye Bannayuganda. Entimba y'ekibuga Seattle Christmas. Abakatuliki wano kireka si bangi nnyo abasobola okwekolamu omulimu. Ale beesudde bangi naye kati beesudde. Beesudde n'emirimu. Ate kati jjukira wano waliwo olunaku olwo olukulu. Tukola olunaku olukulu ku mulimu. Ofuna nnyo. Bakuwaamu akasente akawera. Kitegeera. Ebimu Mukama ajja tutegeera. Ajja tutegeera. Nti bannange. Kola. Nali nina obbaweereza Christmas oba New Year. Father Kibi ajja tubuulira. Embeera bwe batenzikiriza. Eba ne Father Kibi wange. Oli otya? Kyali wange. Ennyo. Ennyo. Yali wange Father Kibi. Naye bw'ajja atukomako eyo Boston. Akoma Boston. Father Kibi janguuka Seattle. Ati Boston Abannayuganda bangi. Naye kati buvunaanyizibwa bwa mu kwekolamu omulimu. Ndowooza tujja kwekolamu Abakatuliki baawa. Abakatuliki baawa no Father Kibi. Tumuyite Father Kibi. Y'omu ku basajja aboogera ebigambo byabwe. N'olowooza ensaagi ibaddemu emyaka nga 7. Nina ne father wange Nabbingo, Father Joseph. Ali Nabbingo. Christmas tugikwatidde wano. Yembeera nga bw'ogiraba abatimbye batimbye. Zino Christmas trees. Emiti kozi tuli mu season ya kuyiwa bikoola. Jayiye. Eddeko kati. Jayiye. Ewa kati emiti ogirabanga emikalu. Father Kibi agenda kujja. Father Kibi agenda kujja. Abantu be Seattle atuyiwe mu misa. Emisa. Naye kati awe kitegeeza kwekolamu mulimu. Ngajja. Visa alina. Naye kati Trump yayamba. Ate kasita visa kasita bagikuwa omulundi ogusoosa.
atoddayo ku embasi atoddayo baweereza buweereza nti bannaye njagala kuddayo kati omanyi akasajja ka Lugonvu kye kaliko todda nsambya kati munyizaamu kati emyaka ebiri giweddeko atodda ensambya azilonga azibu bagikuwa wagitambuza wagifuula ey'omugaso todda ku embasi gulaagi natera okuggwako ng'obaweereza bannaaki ensonga bweti ne bweti tugikolemu muzeemu wammwe saagala nnyo okulemerayo naye ŋŋendayokko olaba siyato mu budde buno abantu ku street baba batono kiva ku ki budde bunyogoga obudde bunyogoga naye mu sama wabooga kakati eno eyo giraba ekizimbe ekyo kiraba ekiringa giraasi zogundi ya Amazon enki Amazon esibukaawo eri mpanvu ate kino anti kyonna tugenda nno okudda emisana enkola ya Amazon abasajja babaleke abasajja babaleke ojja kudda kitewo n'ebigere tugenda anti ekiba bwe kiba eyo kati Amazon esibukaawo nebuna si ate erina ebintu by'ekigagga bingi abagagga basibuka wa bus and train ogirabye ate ina abasumba tebannabakola mu mulimu abasumba batya kyakiza abalokole sinawe nalinze baba mweziriye zaba Black Americans bayina nangamba abanauganda pastor Musoke obudde yenga abujjeewo obudda mugo anti yenga naafuna baani abagendayo baani abalina obudde Uganda abasaba abatava mu church buli kaseera ne babeera mu church buli kaseera ne babeera mu church oluvaawo ne bagamba mbu ate obwavu tukola Sunday service temunafuna pastor Musoke tulinayo wano basumba bannayuganda pastor Timothy bakiddawo namufuna ne bannajja wano bali busy ebyo naye mawanga ga Buwarabu bapasita batandika nabo nga babayita okusaba buli lunaku mwebali simanyi nti basaba ndoza Sunday ku Sunday naffe tulinayo wano pasita akuŋŋanya abalokole pasita ndi simanyi linnya Munnayuganda kati kiyiikayo era afunayo bantu batono nga abiri bayinza okuwera kati kigwayo okugwayo kikyotegeeza ekiweebwayo era olwo bawaayo kigwayo muwaayoko muba muwaddeyo ate kati era oba owaddeyo kutambuza mirimu gya buweereza kati tewaliwo mbeera enteekateeka etandike tugenda kugula ttaka lya kyaki twagala kyaki ebeere n'amaka gaayo tebiriiwo ate kati wano olaba kikola bwe kiti kati kyaki weeziri naye kati mwe mugira ne mugamba nti oba abasipaana oba esookamu ku makya yaba wano bazungu oba ku ssaawa 4 aba Mexico ne bajja ne basaba kalina mwe bannayuganda oba bannakenya oba biki ne musaba ku 8 mufuna silooti otyo mufuna naye nga sigamba nti tugende tuzimbe eyaffe nti yaffe yino yaba ya church y'abannayuganda pastor baba waamuko ne musabiramuko kitegeeza teba yammwe eba ya Katonda eba yaffe ffenna kyaki ya Katonda ekyo kyekituufu kikituufu nnyo ate nkyagadde naye eddiini ntono mu Amerika munnange eddiini oba mirimu naye ng'ate olaba bw'ogenda mu kereziya oba mu kyaki osanga zijjudde
naye nga zisingamu bantu bakulu. Bantu bakulu abakadde abo beba bajjudde mu kyaki naye nga basaba. Owai kaki kano kendaba eyo Space Needle empiso Seattle wokalengerera oba ku TV oba mu firimu oba wacha omanya babadde Seattle bw'olabaako manya oyo ali Seattle. Tugende wawo nokalabira obulungi wano tugeeto iyo akabonero ka Seattle akabonero ka Kampala akabonero ki simanyi kati wokalabira anti ebibuga bya Uganda ekyenjawulo ekibaawo ati waggulu ogendayo n'ofunayo ka kofi n'onywamu naye kasente buwanana okulinnya yawo kugenda bakuggyako $3 okulinnyayo kwambuka yeyo Space Needle eyo wogirabira ye Seattle oba obadde olaba firimu oba obadde oli ku TV oli ku mawulire eba Seattle. ebintu bino babikola for his identification nti wonna wooli osobola okumanya nti oyo ali mu kibuga bwe kiti kyekiri omusajja kye yagamba nti mpeereza ekifaananyi ng'olina ekizimbe weekubidde nkubuulire eggwanga mwoli ne wooli aye n'akikola eno bagiyita Space Needle kati kakyali okanywerawo waggulu gy'ogambye giraasi eri waggulu kigiraasi eyo obeera n'otuula eyo atalina nsisi ate kyetooloola ndeka sigendayo kigiraasi kiba kyetooloola n'otuula eyo n'osaba kakofi kati eno ye senta ya Seattle oba bwe bawumuzawo buwumuza ateekawo sisi nga Space Needle bantu bajja ne beekubirayo ebifaananyi agenda kukambuka eri ng'ogiri waggulu owai kino kizimbe ki Facebook gye tukozesa kati wano we tujja ne tubagamba nti Uganda tekyalina Facebook bw'okikolamu wow ziri wano wano wa eyo kati Google kati wano oli ku Google kizimbe kya Google ebikwatagana ne Google ojja wano network ebulaabula Google wow kino kyonna nekisalamu ne street eno neeno kino yonna Google
naye abantu bangi bazimba bizimbe bitono. Go. Ni gundi bijukalabira. Wow. Abantu beeno azimba ekizimbe nga kiri kuyiika. Kyetoola street zonna kiri wakati mu nguudo. Yeah. Block bbiri za Google. Google Cloud. Neno Google Cloud. Eyina ekizimbe kyayo nga yo. Kiraba. Abategeka ebintu ku iCloud. Keni kikomaga ekizimbe kyo kiikyo ssebo. Eyo saidi. Neno saidi. Ekizimbe bya Amazon. Jeff Bezos. Yeah. Ayisibyuka. Ekitegeeza Seattle yamwefuga. Ebizimbe bisinga muno. Naddala eno wansi eno. Kati bibaamu ki like offices bakozi bakoleramu. Bakozi be? Teyazimba nti abantu babipangise. Waggulu basulayo. Naye nga kuliko offices. Tebasobola kukoleramu byonna mpaka eri waggulu. Naye nga abantu abamu basulako ebimu ne bibanga kukolerako bintu bye. Amazon kyakozemu Seattle muno. Ku buli street ateekwa okuba ayinako ekizimbe. Amazon yefuga Seattle. Amazima. Yefuga Seattle. Naye azimbyemu ebizimbe ebiri. Ate bya buvunaanyizibwa. Nnyo. Nga kati wano space nindo okugirabira okulungi. Wano. Kaako bali mu kukiriro balaba. Bali mu kuvaayo. Naye ogendayo ojja linnyayo. Olina ensisi? Nnyo. Nnyo. Naye olowooza oba oziwulira? Lift si ya giraasi? Si ya giraasi. Baba bw'otunula wansi n'olaba gye wavudde. Ate lwaki oba otunulayo? Ensonga lwaki bagikola ndowooza nga si ya giraasi? Si ya giraasi. Etiisa. Naye bw'otuuka eri olaba ekibuga kyonna bwe weetooloolamu awo. Naye ekibuga baba kiri quiet bulala. Mbeera ya budde. Nnaku nkulu. Abantu bali batambudde ekibuga bavuddemu bazze ewaabwe. Mwe kati baddayo ewaabwe. Mu byalo. Aga nti bannaaye kanzire e California. Kaneddire Colorado bangende ne famire yange olunaku olwo. California kyalo. Era kati bw'ajja n'akolera eno. Wali bw'aba bw'agamba ddawa. Nzira mu kyalo. Nzira waffe. Kuba abasinga kati baba abakozi b'Amazon. Abasinga si ba muno bava eyo. Ne bajja kati baba balina okuddayo. Nabeerako ne zifamire zaabwe. Neyo gye bayita Amazon. Headquarters wonna. Kyekiri kye twagambye. Headquarters kati n'ekyo kigiraasi ekyo. Yenna Amazon. Kyekiri kye twadde twogerako. Mulimu restaurant ya bbeeyi. Mbalengera obuwala busekise. Olinamu ezizo. Tufuna parking. Baze ne babiliyoniya. Baze ne babiliyoniya. Kakati yeno enjawulo gye twayogerako eya nina ssente n'endi mugagga. Kati Jeff Bezos mugagga. Alina ssente. Olina kyotunula yajeefuga.
beera n'ekintu kyo tumulekemu nebayitaani iphone olabira obulungi wa iphone naawe ekyo kifuddeyo eddangayo somonesa musanga ekikolanga wow kati ako ke kabonero ka Seattle bwokalabira ako tokatokalina bulungi nga ndabako akekiro just banaddeho Christmas lights ezo